ab'ebitiibwa waliwo ekitonde kizibu Allah subhanahu wa ta'ala kye yateeka mu nsi nga kyetaaga okwegendereza ennyo n'okwetegereza. Allah bukyanga atonda nsi yaleeta ekitonde ekyo n'akituteekamu, era abantu bangi tebamanyi nti Allah talinaayo buzibu na kitonde kizibu kye yali atadde mu nsi nga kitonde ekyo. Era abantu bangi bayinza okulooza nti oba seeka agenda kwogera ku mpologoma oba seeka agenda kwogera ku mbu oba embizi. Kitonde kiri close n'abantu, kitonde owangaala nakyo. Ekitonde ekyo kirina miiza, kina value Allah gye yali akiwadde gy'oli, naye Allah talinaayo bizibu na kubonaabona na kugezesa nsi eno kwe yali atadde ku kitonde okuleka omukazi. Taliyo Allah. Allah alina ebitonde biri bisatu mu Qur'ani abyogerako ng'ebimu ku bitonde ebizibu. Mwe muli ekitonde kye bayita Ibilisu Dai mu kimwaka za Bustani. Allah ayogera ekitonde ekyokubiri ekizibu kiyitibwa Masih Dajjal. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna buli muntu gy'osinzira okundaba. Nze mukwano Gujjo the Preacher. Tulina eddakiika si nnyingi twogere ebigambo kubanga abantu baagala kugenda okukola. Bassebo ne bannyabo, Sheikh simanyi kyamutabudde bwe yabadde ajja mu kutuba ya leero oba waliwo hajjati eyamukudde, naye ate siyinza kumunenya kubanga eyo y'ensomesa y'Obusiraamu ku bakazi. Era simanyi bakazi ki kye baakola Allah, kubanga Allah akyawa abakazi n'omutima gumu. Y'ensonga lwaki ne mujja naye tagenda kuwaayo mukazi yenna kirabo oba mpeera. Tewaliiwo mukazi, tewaliiwo mpeera. Qur'ani gyerambika nti abakazi bagenda kugifuna. Kati gwe ne bw'osaala ne bw'ebikirira ne bw'okola buli kimu, ne bw'okola hijja ne bw'osaddaaka ne bw'okwata ssente zo n'oziwaayo eri abavuma Abakristaayo abakola enkuŋŋaana eza ddaawa, ogenda kukomekereza nga bbaawo Allah amuwadde omukazi omulala mu jjana atagwanga ku mabeere, atagenda mu nsonga, gwagago gaagwadda kubanga wayonsayonsa dda abaana. Tewaliiwo mpeera yonna omukazi omusiraamu gy'asuubizibwa ng'ayingidde ejjana. Kati Sheikh atugambye nti waliwo ebitonde biri bisatu, naye ekitonde ekisinga okuba ekibimu ebyo ebisatu mukazi. N'atugamba nti ekitonde ekyo ekimu ku byo ye Setaani, ekyo kibi nnyo. N'atugamba ne Sheikh Dijari naye mubi nnyo. Naye ku bitonde ebyo byonna ekitonde ekisinga okuba ekibi ekitalina na kusemberera muntu, ekitegeeza okusinza ku Sheikh, omukazi si muntu, nti oyo alina kuba mukazi. Kati kino kyensinga okwewuunya ku basiraamu, amala okusomesa ebyo ng'ali mu muzikiti, ate n'agenda afuna akaana k'abandi ak'emyaka 14 n'agenda akawoowa mbw ayagala kujjuza abakazi bana. Kati bwe kiba nga abakazi bizibu era nga bitonde bibi nnyo n'okusinga Setaani nga bw'ogamba, obeera otya n'ebitonde ebibi ebisinga obubi bina? Lwaki temulangira ne mufuuka bafaadha nga temuwasa? Ebitonde n'oba n'ebitonde bina by'omanyi ebisinga obubi, naye ekyo kyonna ki? Kukakkanya mukazi wansi. Naye twebaza Katonda eyatonda eggulu n'ensi, eyatuwa ekitabo Bayibuli ekyasooka Qur'ani, ne kiwa abakazi ekitiibwa era ne kiruŋŋamya ensonga. Ngero essula y'e18 olunya olw'22 Bayibuli egamba bw'eti: alaba omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja eri Mukama. Bayibuli egamba nti buli lw'olaba omukazi n'oyagala omuwase okukufumbirwa, oba olabye ekintu kirungi nnyo era ofuna okuganja eri Mukama. Manyi nti mulina obujulizi basajjamu abali eyo, naddala abawa abakazi bammwe ebitiibwa, nti omukazi oyo bwe yakusanga si bw'oli leero. Bw'owasa omukazi n'omuwa ekitiibwa ne mwagalana, tosobola kusigala kyekimu, okuggyako abo bokka ababawasizza ne babavuluga. Kubanga omukazi Bayibuli emussaamu ekitiibwa bw'awanika emikono gye n'asaba. Olunyi lulamba lugamba nti bw'onyiiza omukazi n'awanika emikono gye n'asaba, nti gwe essaala zo teziyinza kwanukulwa.
Katonda assaamu ekitiibwa abakazi. Katonda assaamu ekitiibwa abakazi. Era basajjamu abali eyo abavuluga n'okujeregerera abakazi. Mubikomye kubanga mwesibira bwereere. Tunuulira abasajja bonna ababadde ab'amaanyi mu buliwo nga balina pulojekiti ez'amaanyi ezitambula. Ng'ebintu bibatambulira ng'enzigi zeggudde. Kasita baatandika okuvuma abakazi baabwe bikulukuto. Kasita baatandika okujerega abakazi baabwe ku bituuti. Genda obatunuulire bukyanga babajerega ki ekyeyongeddeko. Olyoka otegeere nti omukazi si wa muzannyo. Muleke kujerega bakazi. Muleme kubeeraawo ne mubayisaamu amaaso ne mubalaba ate bwe mumaliriza n'owasabana n'oteekaawo. Bakazi batu ne babeeraawo nga endibota ze bapanze awo. Kubanga era ekyo nakyo kyakubajerega. Ekyo nakyo kyakubayisaamu maaso. Ekyo nakyo kyakubatyoboola. So nga bwe tusoma wano Bayibuli mu kitabo eky'olubereberye. Mu kitabo eky'olubereberye okuva ku lunyiro lw'okumeka essuula yakumeka essuula ey'okumeka ey'okubiri. Bayibuli egamba bw'eti. Bayibuli egamba bw'eti. Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka olw'19. Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita. Omuntu buli kye yayita ekitonde kyonna ekiramu eryo ly'erinnya lyakyo. Omuntu n'abituuma amannya buli nsolo n'ekibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko. Naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. Weebiri byonna alina obugagga bwonna Katonda. Omusajja ono gwe twogera ku Adamu. Nti newankubadde yali mugagga atya, newankubadde yalina ebintu bingi bitya, naye bassebo ne banyabo nga tannafuna mukazi yali awulira nga waliwo ekibulawo. Yali awulira nga waliwo ekibulawo. Olwabirimu olumu Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka n'amuggyamu olubiriizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubiriizi lwajje mu muntu okuba omukazi n'aluleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti ono ly'eggumba erivudde mu magumba gange era y'ennyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga mukazi kubanga giddwa mu musajja. Omusajja kyanaavanga aleka kitawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Kati bw'ogamba nti omukazi setaani, Bayibuli yeekugamba nti muli mubiri gumu, ekitegeeza naawe oba setaani. Ekyo kye mutamanyi, ebyawandiikibwa bye mutamanyi. Kati Bayibuli egamba bw'eti, bombi baali bwereere omusajja ne mukazi we, so tebaakwatibwa nsonyi. Bassebo ne bannyaba ekyama ekyokubiri kye njagala okuba abakazi abali ababadde beenyooma nga bakukwata ne bakufutiza ne bakujereegerera ne bakuteeka wansi. Mwe be bambaza ebikweya, bo ne bambala ebiziyita mu bbanga. Mwe be bambaza ebiddugavu, bo ne bambala ebyeru. Wulira ejjoogo. Mwe bakwate agantu agaddugavu ge babambaza. Bw'otayambala gaddugavu oyina kwambala bya green. Ne bakwambaza oguntu n'olowooza oba kyekyabaddewo. Mwe buli kiseera mubeera mu kufiirwa. Ne bakwambaza oguntu oguddugavu, bossebo ne bambala amakanzu ameeru. Kati wuliriza bulungi mukazi gwa mpuliriza. Katonda wa Bayibuli bwe yali atonda ebintu byonna, omukazi gwe yasembayo. Bwe yamala okutonda omukazi talina kye yazzaako kirala. Ekyo kitegeeza ki? Nti Katonda assaamu omukazi ekitiibwa, teyakugattako kirala, gwe wakomekkereza. Mukazi gwa mpuliriza, Katonda bwe yatonda omukazi talina kye yazzaako, talina kirala kye yatonda, talina kirala kye yabumba. Omukazi ye yaggalawo okutonda ku lunaku olwo ne biggalibwawo byonna. N'olwekyo baleme kutwala nga ow'olusaago. Naawe lema kwetwala nga ow'olusaago. Teweetwala nga waalayisi. Mwe be bagula ne bakugula obusente. Toyina ssente zisobola kugula gwe mukazi gwe. Muleme kwetwala nga baalayisi kubanga ensi ebalaze nti muli baalayisi. Kati nammwe mwetwala nga abaalayisi. Muli ba muwendo mu maaso ga Mukama. Bakazi mwe mwenna muli ba muwendo mu maaso ga Mukama. Kati ate bwe kikusanga n'ojja ogattako Yesu mu bulamu bwo bw'oti,
n'ogatta Yesu mu bulamu bwo bwoti oba omaze n'omala ogatta Yesu mu bulamu bwo. Eri Bagalatiya agamba nti kasita tukkiriza Yesu tewaba njawulo ya musajja na mukazi kubanga ffenna tuba twambadde Kristo. Ekyo kye weetaaga olyoka ofuuka ow'omuwendo omunene. Gwayagala okulokoka ng'oyagala kulokoka odduka ejjoogo lya Sitaani ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu nkwebazizza nnyo okumpa omukisa n'empulira ekigambo kyo. Olwaleero nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Kiwedde.